watugamba akalulu tojja kaddamu ka kiyaaya ate n'okaddamu ayina ekyakulanya sijja kaddamu nga kalibe kale ne akomyewo nga batambula kye kimu tewabanga oli yamaze otuta part 1 katona tufutte part 2 tuli mu series so basi janze okuba tukwata part 1 ekiyungwe katona tuyingidde part 2 naye nga muli mu script yaji kyobola nti abantu beesikaga sooka olindeko agambye atya agambe jamutula 226 duliya tugamba atya eruganda abanamole bamukotinze bubi bamutegedde kati that is where the controversies wezijira era kyagwe tosobola kuwangala myaka gya Besigye yatwala 2 ng'azannya ekiyungwe ng'ani gwabikola abantu bajja mwekubira emiggo bo bukana bukka abavubuka abo bo bamanyi bali mu bituufu naye batandika okutwala nga balaba togguka so there is a thin line between a genius and a fool. There is a very thin line between a genius and a fool. So wakati njagala amaisa sitenyo kwagala mtu kwenyumiriza mbuta tegeera olododiro butategeera uno bwenyumirizamu tekinyumira era nze batovu byesimanyi gansi bimanyi era olibyombole gamba kyo tukiveko sijja kigendamu era basi yaga nti no sigira olungi so now but ani atategeera no nze mbadde ngezaako kuwa context naye ebinyiiza bye bino omuntu okulooza nti otegeera nga totegeera nyiga kati awali akakunizo nti abantu abalonda nze nkakasa nti balonda naye tulema tutya okufuna obululu buno obutuufu abantu balonze ne babutulangirirako kubanga nze ndowooza yange ngamba nti abalonda ku Lwakyagulanyi baali bangi okusinga abalonda ku Guli endowooza yange but how come nti newankubadde tulowooza nti balonda bangi baali 3.6 bali betulowooza nti bali baganyi n'okwewandiisa n'okulonda baali 3.5 nkiddamu endowooza yange ngamba nti Mwami Kyagulanyi mu Kampala yafuna obululu obuwera miliyoni naye bamulangirirako obululu buli 40 mwetaano kati 5 gino gibulira wa gye tulina okunoonya tebajja kulonda nkugambye nti endowooza yange ngamba nti abalonzi baali miliyoni abaamuwa njagala ontegeere bulungi bwe baba baali miliyoni naye ne bagamba nti ate ofunye 45 Sayo tuya kumpayiriza. Kuna wasinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otera funye okusomozebwa nkusaasidde. Ofiiridde olwazizza n'okusomozebwa okulala. Asootuka ku bwanguzi nkuyozaayoza. Tuli ku kitebe kya NED, National Economic Empowerment Dialogue. Ebyabavubuka tebabyogerako. Domination okuzijjayo tebabyogerako. Bannaabwe bo bali mu kukola omulimu ogwo. Era awamu congestion nnene. Kiraga nti ekibiina ekimu ndowooza kyo ky'amaanyi mu opposition okusinga ke bibiina ebirala byonna. Tugenda kutambula ne Salongo Matovu Moses mwogezi wa NED. Agenda kubuuza tutandika okwogera ebigambo. Salongo buuza abantu. Wasoma koma ku level ki? Buuza abantu. Anti mbwe nimukubuuza gwe kati tandise naawe. Buuza abantu. Ntandise naawe. Sigenda kiddamu ekyo. Kati naye sijja babuuza. Tikinero kyo oli kwa kusika nawe. Nedda se. Mu interviews. Ndi very clear. Wasoma paka ku level ki? Kiki ekikubuuzisa ekyo? Mala kuddamu kibuuzo kuba manyi level gye wakomako. Togimanyi. Kati ngambye omanyi level gye wakomako. Sooka ombuulire wasoma paka ku level ki? Omaze obuuza abantu. Tugenda genda. Kati mbamaze bwebanga kyotutemba maze. Njagala kumanya gwe gwendiringa naye wasoma paka ku level ki? Then tudiringe bulungi. Tusimbule. So kati godiringa naye njagala kutegeera. No. Njagala kumanya level yo ey'obuyigirize. Okugamba nti wano bazze kuluna ekyo si kye kibuuzo. Ekibuuzo kyange kyangu wasoma paka ku level ki? Omaze obuuza abantu. Bw'oba kyosazeewo ssebo sijja kubuuza abantu nga tumaze kunziramu. Bye wasoma bikuswaza? No. Tugenda genda ku nsonga. Bye wasoma bikuswaza? Andi sijja genda ku nsonga gy'oyagala. Paka ng'ombuulire level yo. Ey'obuyigirize. Ey'obuyigirize. Ndi wa degree. Oli wa degree. Okay, oba oli wa degree, I'm going to find out oba university gye wasomeramu eri chartered oba teri chartered. Because tuna degree ne wano tusobola okusomeseza olugamba twagala.
Tuna ez'ababbalamu nazo tuna ez'ababbalamu nga bamuwadde PhD tuna baani bagenzi bamalaga mansira oyinza okuba nga oli mu level ezasomera mu university esali chartered bamalaga akola bibakoze naye lwaki njagadde okibuuza ku lw'abatuwuliriza oluusi waliwo ebintu byokola nabo bansanga eyo mukubo ne bambuuza naye eyo omuvubuka ye muyivu bulungi kale ekibuuzo bakitegedde n'akafuna bana nga babuuza lwaki ezo tujja zoogera nga tuli ku kamera naye ansa bagenda kugifuna ate nja kuddayo bali nabo bagambye muyivu ddala ate yayita bulungi ebigezo waliwo okubanga okusoma kwe kwakuyitamu naye nja kulamusa kuba tulaba ndi sirias bwe nyina ekintu kyenjagala kyovula ne banvuma sipowa okitegedde naku ezo badde banvuma mukubo ndooza babi bye twayogera babi bibakosa manya abo bibakosa naye gwe bikosa era kitegeeza taba stede ali stede tebimukosa kubanga tuwa obubaka nga si bwakuwaayiriza ate nga bituufu bweba analysis nga ye yasimba so nja okulamusa kuba tulaba n'abeera ku programu eno n'okubebaza okuba nti babeerako njagala okubongera amaanyi nti abalaba bye tukola mwe nga comment ze musobola okukola ziba za kuvuma abamu nga nze Matovu ndi immune nyina thick skin ne bwovuma kasita mbeera nga kyenjogedde nkikkiririzaamu ne bwonvuma ne bwonkuba nakugambako nti ne bwe kunaaba kufa nga Mukama kye yantegekera njagala nfe naye nga kyenfiririra nkikkiririzaamu saagala kumala gafanga mujiga kwonna okufa kuba kufa ne waliwo balangirira abazira waliwo waga nti yafa mu bubbi buli omu alina enfa naye ssebo n'enfa ebamu ekitiibwa n'obutaba nakitiibwa abaana bo ne boolesa wadde bakyaliibwa ngaga nti twamuwona kati nze njagala nkole ebintu nga byasimba so mu bumpimpi nsaba abavumi abalungi mwongere kumpa bivumo ebinyongera amaanyi because tegeza gibakoma ababeera bavumye bo bakonye ku nsolobotto era bwolaba tebakuvumye omanya biyinza okwasibya nsonga bulungi ne kola banga benyinyintidde n'ofuna comments 1300 nga 15 bivumo omanya nti olina ekibondo ky'abantu bwe banvunza wagifumisa ekibondo obugina ne buyiika kati oba bugina buwandagala buti buwandagala waloseko ku kiyenje n'okirinya bwoti pa njagala ojja otte ekiyenje okirinyige bwoti okirekewo eddakiika 2 kiba kimaze okuyiwawo amagi kitte kinyige bwoti within 2 minutes kiba kireesa amagi kati ago ge magi tebatu ekibondo tukifumiseemu empiso becwi kati obwo obujja obuwandagala obwo bwebwana obuzaalibwa so akati obwo ekibondo kyenvunza obwo obugina obuvaamu ye mwabavuma tuba tumaze obbakona ku nsolobotto n'olw'ensonga eyo twongere okubanga twekuuma kumanya twongere okuyiga njagala nnyo abantu abampa okusoomooza bange nti wano walimbye kino wakoze bwoti oba kino twalikoze bwe tuti naye kati lwovuma obuvumi oba tolese solution nyinza okuba ndi wano nga nnimba naye ngamba nti Matovu wegedde wadde olimba naye nze amazima ge gano kati bwe tujja no program ate tutandikeko ebyokuttaanya ne kiba nga there is that kind of engagement naye kyotugamba mulabe twe oba liyeyambisa okusala oluguudo ndaba nno bwagaala agamwa guno ogusajja ogukulu gubeerawa kati that stuff era ndi mukulu saga nti ndi mukulu kati nyinza okuwakana obukulu omutwe gwange munene nyinza okuwakana nti si munene oba tolina kyongambye ebituufu era sinyiiga naye njagala just bengaging nga tukole ebiri constructive kyekigenda okutwala ebyobufuzi byaffe n'obukulembeze mu maaso Matiya gyebala emirimu nkutandikidde ku nooti enzibu kubanga obuuliza ekibuuzo obuuliza ekibuuzo kibadde kirungi naye nga tekiriiro gikolwa nsonga bw'ogamba kitegeeza nti ekibiina ekimu kinene okusinga ku kirala obviously ensi yonna ekimanyi tikinene kati in other words anti wuliriza in other words kati njagala tukole bwe tuti olwairo njagala essira tuliteeke ku budget oba njagala twogere ku by'obulimi
oba yatwogere kubi kati njagala mpe topic nga sia NUP sia FDC sia ena roza jam kwa ruling party tuji discussing in front of the camera bategere mu nebira tubikola nebo olete emitwe nga gondeeta okwogera ku NUP ku FDC ayino ngamba tatoyogera ku byabalala ani agambye go statement jwaka monokola nti otunuulira omuntu uliriza ongambye otunuulira omuntu nga criticizing ebyabalala ewuwe nga tewali kati naawe today sagala criticizing kintu kya mulala okay kati njagala ombuuze ebyombuuza nga tebiri mu criticizing tulabe matovu ayina tweddene ayina capacity to analyze kyandiba kyakulumye kati that is your problem. That is your challenge. That's the challenge you have. Ebyo ebivume bavuma buli muntu. Era genda ne wasibanze. Ojja kwati dirabe linetwe. It's common. Kakati zo kitu kimvu. Waziko nange uli bampisa ku nsoma ya Kadaga ne Bobby Wine. Echo lwaki kyenzigira because it's a common kibavuma aba muntu omu yakikola. Oba banje olwo kibayiga. Abamba bana account nga 10. Nga 10 ne avuma kintu. Labe twedde liyambisa okusala kubo. Otegedde. So that is why kinyumira kinsesa. Manyiro kigamba ndalo. Bavuga onangani nyino twedde. Okenda kola ali ku sapienza. Mnakatekoga. Niye twedde liyambisa nga asala olugodo kanikalaga ndalo. Ne tuseka nambuza kati gobabera bakuvuma tonyiga. Nembuga kati nyigire kisibamanyi. Ekyo bye nayogedde mbikiririza kati nyigire ki last time nakugamba nti we tend to become too serious kunsi atalina abantu bali serious abakulembeze tebali serious tuli bya kivandulo one time ojja kutegeera kyagala okutegeera ku need actually ndoza mu weeks nga 2 ojja kutegeera kyagala okutegeera ku need nti si okuva kati si buli bye tukola nti biina kuba mu kamera that is the challenge you have. Si buli muntu binakuwa mu kamera. Kakati olwokuba abala katulayo waliwo okulonda okubadde genda mu makindi. Okwabavubuka. Mu makindi, particularly makindi. LC ziri mwenda. Mu makindi. Njogera makindi wo mu Kampala. LC ziri mwenda. Ompulira? LC 5 abayisewo bali ku independent. LC 4 za NRM mu makindi njogera ku makindi as I speak now mbadde nzija wano kati omuko wadde mu ebyo asaze bana babaddeyo ne bakandidate uliriza asaze embuzi bagenda kujirya yabadde akolera ba independent njagala kulaga politics gwe tulimu kaluka abavubuka akabavubuka kagenda mu maaso leero LC mwenda 5 ziri independent bayiseewo bana ba NRM. Ngenda kuwa essimu y'omusajja bamuyita Mulindwa Muwonge ow'emakindi omukubira essimu nga tuvudde wano ogenda okola coverage gojja okuwa bano kyenjogerako independent 5 bana ba NRM abayise mutogera kati so kichogeza kote bamuyita Mulindwa Muwonge ngenda kuwa namba yesimu mukubire ogenda okoleka clip ojja katakinga ku bino byenjogedde nga evidence mucho kikyenkulaga nti tugenda ntuloza ntuli serious mu byobufuzi nasi tukola ki because ideally wandiwoza nti this is Kampala NUP badde inokola ki okutwala oba FDC oba DP oba need nga bwokyagala naye kugambye 5 bali independent bana ba NRM. What does that speak to the public? Naye abavuma abasinga bola accounts ze bakozesa atadeka akafananyi ka Bobby kati whether ba NUP oba tebali nebo kye bakozeseza but practically nembya bulijjo era batero tuvuma even one on one physically nga tubasanze nezo talk shows era babeera ba NUP abatu tuvuma kubanga bano bo maybe accounts za bazi balizo zikweka mwoli nene betumanyi one on one physically era baki bali kati gwe kikuwaaki nti mwe muli serious abawagizi but naye abakulembeze omwene tebuli serious. Do you imagine nga makindye 5 bali independent musango gwaffe abali mu bibiina by'obufuzi how come nti ndi wano Lubaga in need sadde bakulembeze oba bampangudde
how come nti NUP wasiza amaanyi tolinayo bakulembeze obakuwangudde buwanguzi mu Buganda badde boogera ebadde Gomba ne Kalungu nawa 90% actually ewamu wabadde nga 70% bayisewo unopposed NRM unopposed bali nga bitundu bya Buganda eno Gomba bagabanye NUP netwala ne NRM netwala unopposed nga NUP enako basatu bali bayinako 15 unopposed. I mean njagala kusigira kifaananyi ky'ebyabufuzi tugenda tubeera nnyo serious wanone twevumane twetwala. We are not yet serious politically. Could you imagine mbu NRM Machindi mtute kati Machindi haina waswaza kwa Machindi Kampala nembo ogenze mu district ya Buganda mbu kubifo ebadde simanya nkaga 5 ne ku nkaga bwe 5 eyisizaako ebifo simanya 3 unopposed nende ebirala bibagize ngera ne yewangula Kampala amini Buganda ekyo nzize nkyogerako kitegeeza waliwo bye bakola mwe batukubira bye tutannaba kufaako kubanga bakulembeze aleka kati omuwagizi yogwe gwakuwagira kati Makerere kati administration kati vawande Kampala ku kitebe ate era abajjuzaawo be bana baliraanye Kampala emiriraano genda mu byalo birala NRM byekola mbadde mpuliriza ku mawulire ga CBS waliwo basomye nga batuusewo okulonda we kulina okubeera zibadde ssaawa 3 naye nga tewalina kiriwo ekiraga nti waliwo n'okulonda kati ewamu oli agambye nti ye bwe bawandiisa abavubuka abaddewo NUP kati ye alowooza ayitawo unopposed naye n'abalina omugamba nti wese unopposed tebaliiwo abalina okusayinira ku foomu ubalondera nti tewali mwe gubalonze gwe tebakola ki kati ojja kusanga awo wennyini nga waliwo ab'NRM bagambe nti ate be bayiseewo naye nga n'okulonda tekwabaddewo kati gwe bagambe genda mu kkooti simanyi byenjogera biyinza okuba tebindaba kumunyunguka in terms of understanding in terms of okujjamu amakulu eri abantu naye amakulu gaagano tugamba mu Luganda nti akusinga akukubya gw'oyina okutta omugogo mate mpa mugogo mpa galamira wansi omugogo ne ngukujja kati ne ngukukubisa ye NRM byetukola naye ekyo kitegeeza nti waliwo bye tutannaba kukola aidha nga tusazeewo obutabikolako oba nga tusazeewo okuba lazy banafu obutabikolako lowooza nga waliwo webagenda okulondera wali gazetted n'otukawo ssaawa 5 nga tewali ka box tewali kiriwo gwaze naawe n'otukawo n'ovaawo n'ogenda ekifo kyekituufu naye tewaliwo biriwo abanaalondesa wabaddewo diso ne OCCID owakapolisi akali mu kitundu naye ajja yagenda naye bajja kulaga nti polling station yeeyo owe-NRM yagiwangudde era bagambe mmwe temwazze kubanga balina obuyinza era bakigazetinge nti owaffe owe-NRM yayiseewo unopposed. Now singa tubadde bakulwanirira kifo ekyo kiki twandikoze ffe abazze okulonderawo n'abeesimbyewo tetwandivuddewo twandisigaddewo oba tuli 10 oba tuli 5 twandisigaddewo ne tukola statement nti wano walina okubaawo okulonda bwebanga polling station bagikyusiza batubuulire gye tujja kukola ki kuvaawo wano naye statement ebadde nti ajje yagenda era kati nange ndi wano nze mbadde nze ne foomu yange mmanyiize nze ndiwo naye nange tewali aliwo naye ngenda kuvaawo yennyini abadde candidate naye agenda kukola ki kibadde ku mawulire ga CBS bagawulidde kikutegeeza nti ffe nnyini abeesimbyewo oba ffe abakulira ebibiina tetuteeseteese bulungi bantu baffe omuli abawagizi n'abaagala ebifo by'obukulembeze
singa tubateeseteese tubagamba nti bw'ogendawo tovaawo awo tujja ku kye bayise protest vote mu ntegeera yaabwe nga bakinyonyola nti kanoonye kakuume oba bagamba ti kalwanire balina babyogera kanoonye kalonde kakuume kakati mu mbeera eno omwana ono azze ng'alina foomu ye nga ye yamanyi ali unopposed bagenda kulaga nti baleese omulala kati wono teyandivuddewo ne bano ababadde bamulonda baba bamuwagira bannakibiina kangezi oba ne bata bannakibiina nga bawagizi be bandibadde kati awo tebakola ki tebavaawo kati bano abavunaanyizibwa ba electoral commission bafune obuzibu nti polling station eri how come ebyokulondesa tetwabitutteyo otegedde kati mu mbeera eyo protest weyandibadde ekola ki ekolera naye ngenda kulaga nkuddamu okugamba nti akusinga akukubya gwokoze ki gwoli nagwo wagwokutte ebirina okukolebwa tetunnabikola tetuteeseteese bantu kati bwova olwogera nti lwaki oteeseteese ababo that is being stupid kubanga nakugamba nti opposition si kifo nti bwembeera mu need therefore I'm comfortable kyekyo ekifo kyennyina kati ndi wakabi ndi mu opposition tuliyo tugamba twagala kutwala buyinza kati nze mbyogedde bwe mbanze mu kibiina kyange sina capacity ekola ebyo okwenda kukyagenda mu maaso gwalina capacity teeka muki munkola kuba kati bakutandisiza ku kyabakadde ebyabalema wabudde ebyabaddeyo tuli ku byabavubuka olya sakasa akola ki tugenda mu byabakadde katemba y'omu kitegeeza tukyuse mu nkuba nze nyinza okuba nagamba tulina talents za njawulo nyinza okuba nga ndi poor mu administration and management niye mpa omuzindaalo nkulage kituufu kakati ate omulala nga mulungi mu administration and management ate bwomuwa omuzindaalo avumbeera now I always say buli omu akole kyalinamu obukugu kyasobola okukola ki okukola nze amagezi bwe mbanga nene ngakuwa implement nyinza okuba nga byetaagisamu emitwalo 10 ze sigirina naye amagezi nga taddewo gwalina 10 teeka mu ki ideally opposition twalibadde tutambula naye tulina endowooza eyo eya I go it alone you go it alone mbugwe okigendamu wekka tewetaaga buyambi weemalirira that cannot work in opposition we don't have the capacity kubanga bwekiba nti ne ku level ye tuliko mu Buganda oli addira district yemu n'agamba tulina efo 96 unopposed ruling government mu Buganda buli kibiina ky'opposition kira headquarters zakyo ziri Buganda NRM even UPC even in need anti kubanga wano wendi kati nze njogera nga wa need manyi that is chobola nabuuza level yo ey'obuyivu kati obuzibu buli omuntu ayogera ku kigo nedda saagala kutabuka njagala kulambika abantu I'm a teacher bwe ntandika okwogera ndaga mwai Matiya ate mawuli okimanyi bwe ngamba mwai Matiya ebiddako ntandika kwogera Matiya kubanga mwami yakoze eki yakulembedde now I'm need and I'm speaking as era nakugambye nti makindi nga needs tutaddeyo n'abantu kikwewuunyisa now I'm speaking as need now I'm referring to other parties kayano oga nti ate need then kitegeeza nti your level wasoma naye tewategeera oba ntegeerekese wasoma naye tewategeera wafa kimu kufuna certificate ya degree nawe matovu yasoma n'ategeera kakusomese now so kyenjagala okugamba nti opposition it is not a position where we should be proud of mawe yabagamba mukanira opposition lubikasera faba opposition mutuufu it is not a position to be proud of it is not a position to be proud of can I pride in being opposition really ebirungi mayinje biri kwata government ne mutambuze eggwanga obadde okaabira abantu babonyabonya no directinga okubonaabona kuveewo ne kati ne bonaagala ogamba nti ababonaabona baveewo babuwe service don't have the capacity that's why batasogera mu government nga abamu kye bakoze so kutwa omukago anti kati era obuzibu obuliwo bw'obanga si gwe ogifuga era tojja kukola byeyagala bajja kufugiramu mato njagala tugende ku miggunde giri mbiina by'obufuzi wano mukujjayo empapula abantu buli omu atunulira kafooke nti nze njagala baka bwa parliament sigere tebinkwatako kubanga weekanga nga ekibiina katugambe kati nga NRM
kituka ne kigoba n'okugoba ne kigamba ne mujja kukoma wenja NUP kyekimu need simanyi FDC nayo simanyi ne DP simanyi naye kati specifically bibina bibiri nayo okusingira ddala opposition nga NUP obungi bwabwe bwa buli omu kweyagaliza kafooke oba balina omutima gw'ekibiina. Mbadde nsoma ku muvubuka ali ndoza Kyankwanzi esimu yange ndi wala abadde we naale mu banga dene nga bamutuma ne lya Museveni mbadde ntula ku posta jakubye nga asaba kadi ya NUP. Ewe Kyankwanzi Abadde wali Kyankwanzi nali kebedde ku Whisper Aya kitaddeyo Whisper Aya kitaddeyo nali badde nkeberako nenga we naale mu banga lyonna alamanya baga muwanga galimu aga Museveni biki ali ku kadi ya NUP jakola ki yasaba overnight. Kati mu nkola tuyinza okugamba nti yalokose kibwa kiri olokoka ayinza okuba yalokose era osaba okwesanga kadi bagimuwadde olokoka era n'awangula akaki kati ate yani gwe banajuwa anti uliriza era n'awangula akalulu Kyankwanzi sijju abadde Kyankwanzi baba Kyankwanzi ayina kebera ku Whisper Eye kebera ku Whisper Eye ayina osobola tuyamba n'okera ku Whisper Eye apostinze akantu ako naye kati ekyo kyakulabirako kitono nnyo. Tulina abantu banyire mugaba kadi okuwedde ezagaba mbe NRM muba NUP nga baziwa abali bakrossinze okuva mu NRM actually baziwa nnyo abakrossinze okuva mu NRM ne badda ku NUP okusinga abali bavudde mu FDC mu DP ne opposition parties endala bwe bazibawa compared nti bwe baba nga bali 10 abavudde mu NRM 10 n'abavudde eri 10 abe NRM 7 baba wa kadi ne bawa 3 ababadde mu opposition. Logic yali mu ekyo si naye mu kyo kike kikutegeeza ayinza okubona oyo yalokose naye bwe twatunuulira ebyaddako nga amaze okugaba kadi n'abawangudde be bawadde kadi wano mu Kampala n'emiriraano twalaba erubaga NUP nga be bangi ku ggombolola balonda speaker balonda we NRM simaba manji simaba otegera kitegeeza simaba amakulu agali mu ekyo gategeera aba NUP kati sina kya sente kyokka spirit yeri teyalimu eyekibiina bajja kyembadegezako ku drivinga nti omuntu nsogamba nti NUP waffe yenkolera nenfuna kadi ya NUP nenge ebyaddala saagala kwogera ku bantu yafuna kadi ya DP nsaasira mu mawulire nsaasira nkera namulaba kamocha nga bamuwa kadi ya NUP nsaasira sigenda kwogera ku bantu sekinoomu genda maaso nti olw'okuba NUP empanguza nzija nenfuna kadi nenzija kukola ebyange ebye NRM nzija nenfuna kadi ye NUP nenzija mu byaffe bya DP tulina ebitundu oli ng'afuna kadi ya NRM kubanga mu kitundu ye mukola ki ye nga spirit si ya NRM mulimu abayina nga bya oba yakutegera abayina spirit y'ekibiina genda oginoonyeze mu DP gyebali DP akugamba nzija oba weevu weeri oba kibiina ki ekiriko nze nzija na DP oyo aba alina spirit yaki ya party. Tulina abantu mu FDC nga bali mu bitundu nga stronghold ze NRM nagira ku FDC n'agwa nayo ate nasigalira nga akyagiwagira nalabye nabadde entambula ne tusanga akapande k'NUP twakasanze 40 poto nga byonna bya NRM nga yeyekka bw'ati NUP nekyo yanakirabye embalala ng'okutte kulina ligenda e Bushenyi ulira embalala kuligenda e Bushenyi nga eri eno bw'ogitambula ebipande byonna ebirimu bya yero byonna mulimu omulenzi omu aliko sima komanda yeetoba komanda nga yaliko ekya NUP ataddeko n'akkofiira yekka bwogo kati oyo omwana NUP abagirina wano gwe twasanga 40 poto agirina mu roundabout wait nga byonna bataddewo ebipande byonna byenaremu byonna yekka bwogo yo NUP ataddemu ekipande era nga kisaamusaamu si kinene nnyo but alimu buki ekyo otegera nti eyo stronghold y'NRM but ye ayina NUP ye era awulira nga waakiri anaagwa nayo naye nga bw'afuna obululu 13 anaamanya nti be bakkiririza mu kyenzikiririzaamu you can begin with them to mobilize so people are there nga tagenda kujja kufuna kadi because agala kuwangula ne
either yagala promoting a party ye oba alina message gyawa eri abo abali mu ruling party. So kati bolaba gwo omujjuzo oguli awo balu bangi wale ne bemmanyi bangi mujina ne bemba nabeyo era ibadde bangamba niyo manchi ngero kola nginda gana fune kikadi cheni UP wano kye kinkolera nze bana agana wachi nalabe biddako nenga ye tubana ye tajagala ne kadi yemkola ki kati yo beba wakadi namalo kuyitamu nakola ziringiti according to them ne bamwevuma but the spirit was not there. It was for convenience nganonya kuyitawo. So abo je bali ne baki batono nnyo abantu abesimba mu Buganda nga nadda mu Kampala nga ba NRM atabo ku 10 kuliko 3 abalina spirit ya party abalala balina 70 babaze kola sente ze NRM kubanga ejja kufundinga byanjawulo ku opposition bakufundinga era bosanga oli gyatadde nga opposition wali NRM abali ku spirit ya party opposition bafundinga nawe lwaki nedda bafundinga ndoza kaneme kuwanvu ya debate bakubira babikuba ndayisiganye ekyo tukiveeko opposition bakuba ebipande which is okay ekyo nkikiriza bafundinga. Let's not have that debate. Opposition fundinga, it's okay. Omanyi oyagala nnyo okuleeta controversies wesajjira nedda now opposition bafundinga NRM ekwata million 10 neziwa omuntu oyesimbye ku party ticket ya MP ekibinanga NUP siroza tuli kyakikwano nikikola but assuming this time bakutte bakwa nomination fees million 3 kati ngogeno gamba bafundinga baba wayo million nga 2 kwa 3 anyway sijagena mweyo debate ya kijega si ya kijega sebo I'm part of abantu abuwangalidde mu opposition. I know what happens there ambera za mabadip just muli bakodo bukodo which is okay nenga DP ra ya funding NUP si bakodo bafundinga which is okay ngamba mu busoga yokka wali 1 million 2 okumubukumya yakalulu busoga yonna busoga region sikufundinga bala kuma kalulu kakati nja kujjukiza wangambi wafuna degree kati otandise okwawula okumba akalulu n'okufundinga candidate ati uliriza kati omanyinze bwemba njogera ne bannansi abangoberera ate abantegeera wokituyita context nyinza okuvuma negamba kiraba ebiiso naye nga bwe nkikugamba osekana busesi kyokka waliwo ensi okikugamba n'onyiigira ng'otegedde nti awo byaddala nkuvumye kati ate wali kye bayita context. Now bwena tuwogera ku funding nongamba nti bakuwayo ezikuuma akalulu gwo ngambye ez'ebibiri sizimanyi naye ngambye nti baateekayo ebibiri okukuuma akalulu mu busoga yonna NRM bwe bayateekamu biliyoni 5 mu busoga yonna ng'oteekayo miliyoni 2 nongamba opposition efundinga bafundingira ddala tetululidde muwendo gwa ssente kakati nze kyenjogedde nkwadde ni context era nze nkuleetedde ekisooka nkugambye bakuwadde nomination fees kubanga FDC ezigaba miliyoni meka nekugamba genda bakulye gwomanye ebipande gye biva gwomanye ebiddako ne bakuwadde nomination fees miliyoni meka 3 kati NRM ne bakuwa nomination fees miliyoni 3 ne bakuwatya miliyoni 10 ne bazikuwa kati butandika okuliberinga nti opposition efundinga anyway kati diguliro tugenda kunoonya giwagisomera university yali chartered teyali tuveewaawo fe abakola research wulira fe abakola research bwe batunulira factors wazi bayita outliers ugamba nti biki ebya influence nze results zino ne tuzimenya naye ng'oliyo akalala akazega nti ako kali it's an outlier kaba waliwo marginal factor. So akati bwe mba njogera n'abantu abategeevu ng'abatulaba tukitegeere nti bafundinga naye era nkakasa nti omulabi ategedde context mwe mbadde njogerera. Omanyi waliwo yambuze ekibuuzo awo nkikubuuze ndowooza ali fuutu soja n'angamba bamatovu awo bwona addamu sinkana matovu mumbuulize ekisinga omunyiiza kuffe bafuutu soja pulezidenti wa NUP kutubuusa nti mu biseera ebyasooka mwabayivu ab'amasuuti era abaki mwayagala okubeera mu byobufuzi naye olw'okuba nti abaana baabuuka
nabo ne babyetabamu. In fact nadde ndabe namba y'abavubuka abazze okufuna kaadi eza NRM NUP nga nyingi okusinziira ku luli bwe kyali nti okubuuka kwabwe nabo natandika okutegeera ebyobufuzi nga mmwe kyanyiiza nnyo bamatovu n'ababafaanana. Kyagulanyi alina diploma, alina degree mu mateeka. Lubongoya alina masters mu mateeka. Katana alina masters mu mateeka. Ssenyonyi alina degree mu journalism, alina degree mu mateeka. Waiswa alina degree mu mateeka. Kati ndi ku management committee ebuusa. Ssenyonyi buli kaseera mulaba mu suuti, Kyagulanyi mulaba nga yambala amasuuti, ono Waiswa yambala amasuuti, bonna bambala amasuuti, bonna bayivu, ate bonna bategeera. Ddamu oyo bwembuuliranze. Kati anti gwe yatumye, kati gw'ojja omuddiza obubaka. Kyobalaba nkugamba. Okay? Badde ngamba gwe batumye. Bonna benjogedde, bali ku level ya masters level. Ate bangi tebasomedde dina wano, kubanga tuyinza okugamba level ya education wano, nafumu. Ne bafunye cream ow'ebyenjigiriza. Ssenyonyi be bagendanga okufuna ze bata fellowships mu Bungereza. So all of them balina quality education. Kati bw'ongamba ffe abayivu bo bali baki? Njagala kati nziramu eyo yakubuuziza. Ffe abayivu bo bali baki? Si bayivu. Tebambala masuuti. Teboogera luzungu. Ani asinga Ssenyonyi okufuwa oluzungu wano? Yenze ndumanyi n'odumanya. Ng'omanya oluzungu lwafuwa. Lubongoya ali omudde kubafuwa oluzungu gwe. Manyi Katana lwayogera. Faba oluzungu. Kakati njagala ba appreciating obuyivu. Kubanga era abayivu, mu bayivu era muli abayivu abazze abakyusiza ekyayisa okukola ki? Okubuuka. So ati ekyobuyivu is a non-entity. Ekyamasuuti a non-entity. Ekyoluzungu it does not exist at all. Kati tuze ku square one. Tutegeraganye. Tubijjeewo. Kwa nabo abakulembera bonna bayivu. Ba luzungu ba masuuti. Bati babakkiririzaamu nga bafuuka. Ekyo kyanjawulo. Kitali ku matovu. Museveni ayina bamukkiririzaamu be basinga obungi mu Uganda. Abakkiriza Museveni be basinga obungi mu Uganda. Okay? Naye ekyokuba nti bamukkiririzaamu tekitegeeza nti byakolera eggwanga bituufu. Byonna. Kati kyogezaako tegeeza. Ndi kwoli. Ndi ku kibuuzo kiri. Nedda Ssebo yakubuuza ekibuuzo ategeera. Nze gwe nnyonnyola kati gwe tobitegeera level ey'okusoma Summer University Chatterdi. Naye oli yakubuuza leka ategeera. Eyakubuuzizza ategeera wamma gwe nnyonnyola gwe yabuulizza ono gwe yatumye. Njagala okigatte bulungi ekibuuzo ekyo akitegeere bulungi. Kati ekitunyiiza ffe bamatovu. Bano lwa kujja mu byabufuzi nabo. Kujja mu byabufuzi ne mugenda we bagenda okulondera ne mutambula bwe muvaawo ne bababba. Tuli mu kabavuka Gambia wali ebyalo 9 5 independent bana NRM. Kakati abo ababuufu kulekera NRM na independent neyitawo nga ate musinga obungi. Ababuufu we wali oli agambye testimony kwereeteka mulega CBS yagenze n'olupapula lwe naye talaba omuntu ate bonna ababo bagenda naye agambye naye agenda. Abadde we NUP era n'agamba nti ye yeekengeramu bayinza okuva ate ne balangirira ebiki bamugamba tanagitegeera naye bali banna abadde bamuwagira kubanga oba n'abadde balina okujja okulonda naye abadde ajja yakola ki yagenda n'ebirala wetugenda okunzika olunaku lwaleero bagenda kukulaga ebifo nga n'abalondesa tebaliiwo naye ng'ate waliwo abayiseemu era abalondeddwa era nga tolina gyogenda bawaabira kati bwe bubuufu bwetwogerako bwe bubuufu obwo bweba bwe bubuufu ndi waddembe okunyiiga kubanga nze matovu ndi waddembe banyigira obanga bwe bubuufu obwo ndi waddembe banyigira nze gwe batakkiririzaamu ate nno ekyenjawulo sinasabayo omuntu n'omu kunzikiririzaamu era bwe nzija wano ndowooza nti okugamba nze njogera byange era waliwo byenjogera negamba nti bino byenjogera si byapate byange matovu. Bwe mba ntunuulira obubuufu bw'abantu n'oŋŋamba nti bagambye tiikinga mbuleera n'otiikinga njagala ombuulire obubuufu obwo bwawukako butya
kubwa Museveni bwe yagamba abantu nti bwe kiba kidomola kya yero mumukindeetere era ne babitwala mu parliament bwe byatuukayo ebidomola ntandikanga n'okusumagira naddamu n'akola statement y'okubiri nti ne bw'aba asumagira kasita akaseera k'okulonda kanatuuka n'awanika omukono faawe tumwetaagira ezo record we ziri very clear kati nekyambuleera tiikinga nze simanyi nze mbuuza baali abalaba simanyi saagala kugweka bwe bifaanagana ekisoke naye Museveni yagamba ekidomola nayo kiba kya yero kireete era ne babimuweereza ebidomola ebimu byatuuka mu parliament nga byebaka n'agamba bino temubifaako kasita kibanga bwe tutuuka okulonda kiwanika omukono bwe yamaze yabagambye ndeese bavubi naye mu context y'abavubi kyadategeeza buli omu akikola akitegeera era n'engeri gye badibazeemu ekisanja kino kubba mabaati kubba mbuzi z'abantu kola biki buli yenna agenze mbaaso tumulabye kati njagala ombuulire enjawulo manyi waliwo yaŋŋamba nti waliwo thin line ku muguwa eddalu ku Genius n'atategeerirako ddala waliwo ka line katono nnyo ku muntu ali Genius waga nti ategeera nnyo n'atategeerirako ddala akawuzi akabawula katono nnyo kubanga atategeerirako ddala olw'okuba tomutegeera agamba gwe otategeera njagala ebintu bigatte bulungi ku point wakati oli mu kwogerera mu gundi bigatte bulungi ku point ati gw'obuuza nasoma lulimi ate ndi mwogezi naye kyandishywa abatulaba bategeera so there is a thin line between a genius and a fool. There is a very thin line between a genius and a fool. So wakati njagala amaisa sitenyo kwagala muntu kwenyumiriza mbutategeera olododdo butategeera uno obwenyumirizamu tekinyumira era nze batovu byesimanyi gansi bimanyi era olubyombole gamba kyo tukiveko sijja kigendamu era mbasi yaga nti nawe sigira bulungi so now kati ani atategeera no nze mbadde ngezaako kuwa context naye ebinyiiza bye bino omuntu okulooza nti otegeera nga totegeera nyiiga kati ate nga tuyagala kugamba nti totegeera nze ndi muntu omu bwe nkulaba ng'ozze tosibye zipu bwe mba nkuyamye esookukonako ne nkusongerawo naye ate kubasongerawo amangu agalaga amangu n'ababadde batabitegeere ne bategeera naye ate omugezi bakusongerawo onyinya mutwe bw'oti n'odda wali ebbali ne weetereeza naye ate effuulu omukonako n'omusongera ate akola bw'ati ate ne bategeera ne bamutunuulira naye omugezi bamukonako ogamba ogamyoke ekitegedde n'odda wali ne weetereeza now effuulu yo yakola kati totegeera tuyagala bagende totegeera so kati gwe ebikolwa ebikolebwa abategeera tolabanga bizibu okwawula ku byabategeera waliwo akabuzi katini so kyetaagisa omuntu alina sharp eye that eagle's eye okwawula kakati sebe ebinyiiza si byakubabuusa mu luzungu waliwo ekigambo kiweta batyo kikozesa obwannabyakuga nti ekikuba abantu bali galibo so somebody to be nga can easily be deceived bagamba akantu mangu nnyo n'okakkiriza n'okatwala naye oli bwakuzza mu nsonga naga n'ebinnyonnyole bulungi katosobola naye nga bwe nazina enkuliramu wano abaana batera obuzanya ku tiktok okwo maye tiktok ennyumira bwe mba ndi board kuliko ebintu bingi oli yakulembera bw'ati ng'agenda yali ku kapiki n'akakyusa bw'ati kaba ng'akamukuba ekigu n'akakyusa ku speed kati abali bavaako bali batambula ebigere bono byabataddeko ababiri ne bavaako ne badduka emisinde okukyuka ne babaddayo kati naye n'akavuga speed n'abala ne bamuka ebikomera kakati ne bamala okunganya obuuza naye ki ekibaddewo tyate wali abantu ga 10 bonna bakyuse ebisinde ne badduka n'abamu ne bagwa ebigwo nga ogoberera nekyotamanyi kati ani agoberera tuyina population nga yo bwetyo bweri era bweba atambula ati nekyuka omulundi gumu akasa noleka akasa bakulagale we netuwe tuddukaki simanyi
tetya simanyi akati abo nno njagala befaananyirizaako akutyo n'abakulembeze bennyini lwe balowooza nti kyebalimbye kituufu ne mbefaananyirizaako omulalu yalimba abantu mukkirire basseeyo ente buli omu nakkirira agenda afuna ennyama niyagenda okulaba nti baweddeko abantu kanga eri nga bakubira obusimu abasigadde eno twaye ne batugambye wali ennyama gweokyasigaddeeyo kati yagenda okulaba omulalu ayambuka bawulirako emisinde teri waliyo ennyama naye nga yakitandise yawunzika naye akkiridde agenda awali ennyama naye nga yalese ekirimbo yatuuka n'alimba naye neyerimba naye bano abajja emisinde irufu eri ennyama abagenda tebakola ki tebakomawo so oluusi tumanyi okuteekawo ekintu naawe n'otandika okulaba oba kituufu kakati population yaffe nga n'abakulembeze mwe bali abamu bamanyi okuteekawo ebiwaani naye n'atandika okulowooza olwokuba akyogeredde naga kiyinza okufuuka ekituufu nga yera olina okweraba nti yakirimba biseesa akabiraba obuka bamuyita Gerard yali Gerard Semaganda twali naye ku university nekiweewa omulamu erabedde wa 3 ne bagenda mu Kiganda eno kule emitaano nga bagende mu Bende eyo ne batandika oguboozi edda gwe twawuliranga bwe ekintu kijja mu lujja bwe kibayita ne mwanukulanga mufa naye kakati mbati mwagala kituuke mu lujja muyowe omusalaba evvu ne mulikolamu omusalaba munde mulikolamu omusalaba bagendeyo batambuza oguboozi mu Kiganda ojja kutubuuza abantu baayo mu Kiganda wa Mubende Mubende wogera Mubende mu 2020 mu otuma 2006 that's when it happened bakikola 2005 era yakola investigations ku story yonti yali infu ye Kayiro wabukedde era story yamuwesa award ye yasookera ddala hakati abantu nga babeereyo nga bagamba mboliwe ekintu kijja ne kifuuka omukazi bwe kigira nga kifuuka omusajja bakulyatiza ku story munie bwe kijja ne kijja mu lujjanga waliwo ebyo tekikyama Bukalabanda bwe bali boogerako tewagamba kigambo Kakalabanda story gyenkuwa ojja kwogera ne Richard Bukayira owabukedde ajja kuwa gundi yakola right up ku kyo we are the same group ne Kayira kakati abantu bali mu ka trading center ng'omukazi ajja mulalulalu nga bagamba ekintu kyekyo kyennyini awamunga atandika nze kirebe abadde musajja kono abadde mukazi afuuse mukazi watunga bamukakanako nga bamukuba nga bamutta bwe bamutta by then Kasirye Gwanga yali chairperson wa Mubende munnaye nga banoonya bakola investigation omuntu w'abandi bamusse babadde bakuba ekintu ekifuuka naye ne bana abatandika gu story gwali kubavudde mu ngalo nga gusaasaanidde egombolola nabo tebakyakinako control actually Gerard atugamba they came to believe nti ekintu it exists gyekiri abatandika ki story ne bakitandikawo kimbu bajja ne bakuyiramu goba waayo akasente ne bakuyiramu ki bo bakikola kunoonyamu kasente story yafuuka ne blowing Kayira yamuweesa award ojja kwogera naye kuba njagala kwogera abantu bategeke kyetegera nti osobola okulimba ekintu naawe n'otuuka ne weerimbiramu n'olowooza nti kiki kituufu abavubuka baatuka okulowooza nti ekintu ekyo kituufu bwe kituuka nga kibagezeeko omuntu w'abandi bamusse banoonyereza gye byatandikira nga Gerard batandika ki story badduka ne bajja ne batusanga Makerere twasulanga awo Makerere Kikoni ng'akuzza ebirevu disguise nga atandika enkofiira nti kiki n'atuwa story eyo era oluvannyuma ennyo Kasirye Gwanga yabayita n'abakwata babatwala ku Semwai nga bafunye Kasirye Gwanga yabanunulayo because family yali azimanyi nga bamanyi n'engeri byatandikamu ng'abaana batandika kufunamu just kufunayo kasente yenga kibafuukidde kifuuse ensonga kati oluusi tukuliyetinga ekintu n'okiyingiramu nga gw'osaaga ne kifuuka ekyensonga by'ebyobufuzi obwolumu bye tukola oli akulaga nti obuyinza twabumaze dda agala okola kiringa ng'ekimuliirayo n'ayagala abeere ng'akola ebyaddala nga tebikyasoboka nga takyadda mabega
na muunzi kakibambaza abakifiridde bakifiiriddemu naye nga ye akirimu takibelievinga naye alabanga ebinasoboka ebiringa ebituufu biringa ebitali bituufu ate alina okibaamu kubanga yakibaguzizza oyo politics gwe tukola ki gwe tukola yaliwo kati mu Uganda banabya oyo politics gwe tukola ki ebibina bakola webadisa oyo politics gwe tukola ki gwe tukola kandoza otwali ajja kuyomba kubanga gwe tukola nembambaza ekintu bwende bamulabika okimanyi nti gwe Edwin mwende ekintu kye bakikiriza kye ne bagambye tukoze tutya kati tulina okunoonya ssente tukibeereremu ddala tulina okukikola kati ngenda okuwunzika nga nnyingidde mu kintu kyenatandise ng'ebyokusaaga naye nga enteekateeka yakyo mbadde sigirina kati seriousness egenda okujja naye nga kapasite ate tekola ki teriiwo naawe nkulaza ebituli ebikabaddemu nti balangirira n'abantu nti waliwo ayiseemu nga tewali beesimbyewo naye abali mu buyinza nabagamba bano batutte ekifo ati mule kyabakola kati protest vote yato olina ogibeeramu olina okulaga nti muli bakabi olabye okusoomoozebwa kutufunye and n'ebyobufuzi ebirala bino twali tubitambuza oyo mwesobolera genda okulaba nga tomusobola naye ate abantu babagambye mukola ki omwesobolera ebivaamu nga bikuyinga ng'olowooza abantu bali naawe bakambize mu bantu nga nabo bagana okurespondinga ng'odde waka nga weesibira mu nnyumba gane katuzaako ki so ffenna abali mu byobufuzi waliwo ebintu bye tuzannye nga tugezesa bwe nali ku yunivasite nze ne Lugonvu yafa ne Bernard Luyiga ndoza kati alina kawawo bakolanga town clerk bakolanga ani Lugonvu yono gwe babulamu oluguudo wano nga Makerere naye nga tonatuka ku Sapolo simbanyi ne oli Lugonvu yali mwanyina wali research yali mbiyini bamulamu oluguudo wali nalinze Lugonvu Bernard Luyiga sijukira omulaba ali antu we about 5 tuli mu Lumumba mu kiseera ekyo Kayihura ye yani IGP twechanga twagala okukola strike ku university ebigambo kati Lugonvu yali akulya UID ne Makerere UID amaanyi tucyankalanyanga twechanga awo byokwekalakasa twakola statement yaba amawulire nti kakati polisi nga beeyita abasajja bageze balinye ekigere mu Makerere wano mubigaba b'amawulire ne gafuluma abaana be Makerere beeweza okufaafagana ne polisi ayinyayo bayungula polisi abawanvu n'abampi guno ogumulika gwa tiyagasa okasuka guno gwe ewala twadduka ntwesibira mu gundi mu lumu ya chairman wa Lumumba yali Luyiga ntwesibirayo kati nga tubeera omwo bw'okuba kasimu n'obuuza ali ebweru owaayi kiki ekiri ebweru eyo obusajja bulawuna olingiza bwoti mu katuli katini n'olingiza genda okulaba obuli abweru wa Lumumba wali kuba bali bamanyi command post yali twabeera omwo okuva ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa gi n'enjala Katonda etuttiremu naye nga ffe twayogedde ebigambo biri ebitiisa ebyakumyemu wali polisi aleno ekola ki we never had the capacity because we had not mobilized these students okwanganga police ne bwali ba mobilizing police ine mundu bana abaana bajjanga bwe bakola ki so we never had the capacity but verbally twakumuki omuliro ogwatufuukira ekizibu tetujja kiva mu kulaga tupondoose twesibidde mu ruumu enjala etuluma n'abaana bati okujja otukyegako tuleetera ekyokulya naye nga twakitandise so at times olwo ebintu bye tukola n'oweesanga okiyingiddemu sijja kivaamu kambeeremu nfaafaagane nakyo mbadde nkusiigira ekifaananyi eky'ebyobufuzi ffenna abalowooza ntukola ebyobufuzi oluusi njaga kigattako at times oluusi bye tukola n'osanga okiguddemu togenda kivaamu naye nga kikulya kati mubamu casualties era oliwo abaana ebakwata nga bamanyi bya ddala ebikituufu nkuulya mazima olwakaliwo ebakwata nga bamanyi bya ddala naye twali ku byaffe yakutiisatiisaamu awo tukangemu UID gyeri Lugonvu yayogedde netuwaga ate zali coordinator wa UID ku sukuulu eno kati ng'olwo twa coordinatinze mutuwaga naye abawaga ffena twesibidde mu karumu kaki so at times we do politics
in a way nga tetutwala mu maaso naye nga abali ebweru bamanyi waliwo kyetufumba nga tewali kyetufumba twali mulinga naffe tutidde tukuba busimu bweru n'enjala etuluma naye nga abali ebweru bagamba mubodde abana Makerere baboggodde. So mu politics tukola ebintu ebyo n'oboggola naye nga niwoboggolera capacity etandikirwako yadde ka mobilization akatonga you don't have anything naye nga ogamba tomanya kiyinza okukwatayo. Kati public yonge manyi nti yo public amanyi muri serious muri kuyaddala kiko kimanyi olwero mu opposition njagala kwogera mazima tetulina kibina kya byafuzi na capacity kwa nganga ruling government mubile byokolona betugendamu bakulazeeko ne byokolona tebabirese but at the end of the day bagenda kulangira efyo nga abantu bayise one opposite genda mu koti boyagala bajja gusala myaka 10 bali genda gusala nga walekerawo n'obuvuka obuva mudda abali mu opposition buli omwana onya kulya. So omujjuzo tugulaba n'ebirala abantu banoonya kufuna mirimu because n'abali mu business essente oluusi bakuba nkube tekiri sustainable ne bw'aba yakubye olukaaga n'agamba kantale ebitaano wali ebina bwe kikwatayo amanya afunye omusaala gw'emiliyoni 3.5 buli mwezi kumala emyaka 5 n'agattirako n'ebirala ne kimwongera n'okukuba kuno kwabadde akubira level gy'abadde akubirako n'erinnya waggulu. So tulingira politics ono nga tuzze kubala era tuli ku byaffe biri selfie tuli ku nsonga zitukwateko ng'abantu sekinoomu so siza abantu nze kati kankubulira amazima nze matovu ayagala ensonga z'abantu even yesterday ndabe nadenyoga nabo ne mbagamba ndowooza politics agenda mu maaso sinnamusobola bwe mba ndowooza nti njagala genda kukola bya ddala naye ng'abantu b'obikoleramu balaba toli mu bya ddala era bajja kukutwalira mu context y'okuba toli mu bya ddala era olina kubanga ojja kumala kubagula bakuwa akalulu bw'onaayitamu ate bagambe twakulonda kalulu waliwo kuwa sente zo ate ozizzeeyo kati ate ekiregezo ogenda kutandika kwemakula kukwata za Mwai Museveni za jjajja. Kati bana bali ku opposition abatugamba nti Museveni tumutwala 226 batulimba ngani Kyagulanyi wantandikidde ku topic nti ntunula ebintu by'abalala oli analyst njagala otwanalyzingire bulungi kakati njagala ombuulire onkakasa otya nti omutwala nga mu makindye atutte ebifaano opposed tolera capacity ekola grassroots mobilization kumutekako tabo mu Buganda wano okulonda okunaggwera bweba ebifo by'okulonda byadde 10 bagenda kuvayo nga balina ebifo nga 300 unopposed naye nga n'ebirala bisinga babiwangudde nga mulinako nga 30% of opposition. You don't have the capacity. Kati amanyi gali gayogeza. Nkugambye nze ne Ruyiga ne Rugonvu twesibira mu Lumumba mu office mu room ya chairman Ruyiga Bernard ali wali nakawa gendo omubuuze ebyenjogera yali kansala wano mu KCC emujjukira bulungi nga yakikirya Makerere aba mumanyi gendo omubuuze twakikola twesibira mu room ng'okwogera tumansula niye nga tuwalina kye tukola yawula okwogera n'okukola kati nkulaze bw'ongamba nti amaanyi tugalina opposition omanyiza ekyo nkyogera nnyo NUP yajjabuzi naye FDC yali esangiddwawo ebuyamba wali muntu ayitawo atya n'opposed tuli mu Buganda ebuyamba n'ogenda Nyongoli n'ayitawo n'opposed Nakaseke n'ayitawo n'opposed ndoza bafunanga abantu opposed bana mu Buganda unopposed mu Buganda tewali yesimbyewo ekyoza obutakinenyeza NUP because they were new but FDC yali esangiddwawo DP yali esangiddwawo kwanga DP yali weri egundidde UPC yali weri egundidde FDC yali weri ngegundidde how come nti wane wali ebitebe bya opposition byonna you get abantu abali awera 10 ne bajja opposed where you begin your operations from you get 10 people unopposed UPC ne bakuitako FDC ne bakuitako DP ne bakuitako because then UPC sikijitekamu they were new on the block and you don't have the capacity even in Buganda okuteka abakulembeze then nojjalo otandika okwogera kati ebyo babyogera mbayungwe manyo omuntu obanga oli mu yungwe mu Luganda olutuufu wabeera mu bugu omuntu obanga oli mu bugu they can tell you anything and you believe it kati mulimi lwabo yaye baita abayungwe bobanga oli muyungwe buli kibakumatizo jja kitwala so kati abantu bafuma bangi bayungwe naawe buli babagamba bakkiriza bakuwa mu ngalo ati njagala nkugamba ekituufu ekiriwo omuntu nga yaliko Besigye bwe yali nga yaliko nga ne bwakola tukuba mu ngalo
ne bwakolola nga tukuba mu ngalo tufukamira naye kati Kyagulanyi olwaleero bw'aba yasimula tukuba mu ngalo yaliko tayogera kikyamu byonna byonna byayogera bituufu ekyo Besigye yakikola emyaka 10 nga byayogera bituufu takola nsobi emyaka 5 egyasembeje gimberedde emizibu etandika okugamba olimba otufudde bafale ebbanga ddene obadde ng'otuzanya ono ye nga bamukubye mu ttooki mangu kisanja anti kati oli asangiddwawo asetinze president kati president esetingiddwa Besigye kati tujja twekenga kati sajja ono mutuufu maye kitambula ng'embaata eyinza okuba nga mbaata n'oli bye yatugamba nga nebyo otugamba watugamba akalulu tojja kaddamu kakiyaaye ate n'okaddamu ayina Kyagulanyi agee sijja kaddamu nga kalibe kale naye akomyewo nga batambula kyekimu tewabanga oli yamaze otuta party 1 kati tufutte party 2 tuli mu series so Besigye ayinza okuba tukwata party 1 ekiyungwe kati tuyingidde party 2 naye nga muli mu script yagi kyobalaba nti abantu beesikaga sooka olindeko agambye atya agambye nti amutwala 226 Duli yatugamba atya abanamole bamukotinze bubi otegedde kati that is where the controversies wezijira era Kyagulanyi tasobola kuwangala myaka gya Besigye yatwala 2 ng'azannya ekiyungwe ng'ani gwabikola abantu bajja mwekubira emiggo bo bukana buka abavubuka abo bo bamanyi bali mu bituufu naye batandika okutwala nga balaba togguka era babuuka ne bakuta batwala Ssebaggala naye mwana Seyanga alabika oli mutazi okwewunzika ne bamuta ne bamuteera ddala naye tetunafuna munnabyabufuzi yalina maanyi ga Seya yava mu America ndowooza nga ali kitala ng'abakulembedde bali Kibuye batambuza bigere motoka basindika nsindike ekkubo likwatiridde liti okuva Entebbe paka Kibuye ng'ekkubo ffe twamulinda wano Wandegeya nga batugamba akyalizana nga tuli Wandegeya wali ku muzikiti awo Wandegeya abantu nga bali bati tetunabufuna munnabyabufuzi bw'atyo naye bwe baamuta maama abantu batunula eri bbali bakola bati n'omusongamu tebaagala so mu bufunze kyenjagadde okulaga nti mu byobufuzi waliwo betukola nga si bya ddala naye tutandika okulowooza nti bya ddala ffeffe nnyini kati okuba twabyetegekedde buli we biva so any political leader olwaleero olina okuba nga oli very cautious ng'odiringa ne public because public eno ebojjeddwa ku musota naye ate nga baagala nnyo enkyukakyuka bayina ennyonta enkyukakyuka bajagala kati buli ajja bambi balowooza ye mutuufu abakola ki bw'obatwalamu laawundi esooka naye ogaga nti naye noono yandibanga oli that is the problem era abatukulembedde bannaffe bakabuleta Kyagulanyi Muriati simanya baani Nandala mulina okuba serious otherwise abantu bajja kwekolamu omulimo batandika okubalya nga bawuza state ye baliri nga bantu bennyini bano bemwagala okukulembera babalya Kyagulanyi naye ekyenjawulo kyalisembi obufuzi mukulabako nawe ekyenjawulo kyolabawo definitely yes twalina banani voters bangi nga tebakwatako ne bayingira n'okwenyigira mu by'okwesimbawo byennyini bangi baali balowooza nti birina okubaako ababirimu so wano mu Buganda ekyakikoze mu Buganda akikoze nti status quo tesigadde kyekimu waliwo abatalowooza nti asobola okwesimbawo kati nalabe ne Walukaga nga gyeyagala bwe mupi ayagala bwa busiro east wewali Segona nalabe Walukaga gyeyo Segona yagambye nti ekibiina kya NUP tekisobola leka muntu mugezi nga ye kati ayo tulabiraba naye nkugambye ne Walukaga yakoze eki tegezo bameya yabwesunyiye tunaalabira eyo naye njagadde kulaga nti buli omu kati awulira nti asobola okwesimbawo waakiri ekyo Kyagulanyi kimwebaliza geemu ekyuseemu however nze wenkyalina obuzibu ekibuuzo ekitavangawo Besigye ng'agambye tagenda kwesimbawo ku bwa president
era n'aganda abantu okwewandiisa n'abaana asamasooti nga n'agandi kati agenda kwesimbawo yafuna miliyoni 3.5 ez'obululu yagabagana okwewandiisa n'agandi agenda kwesimbawo n'asamasooti nga yafuna 3.6 million votes oba bya constitutinga oba was 35%. Mwami Kyagulanyi ng'akunza abantu bonna abavubuka first timers n'abala bangi nnyo bajje beewandiise bangi nnyo ne bayingira okwewandiisa nga n'opposition yeesigadde nti bafudde bonna baweddewo yafuna miliyoni 3.10 n'emitwalo 6 enjawulo yali ya mitwalo 10 ababesije tebaafa era baasigalawo kati onnaaleeta ba first timers nga bangi nnyo abeewandiisa mu kikweko nga bangi naye batwatuka okulonda yafuna 3.6 Besigye yabagaana okulonda n'okwewandiisa yafuna 3.5 difference ya mitwalo 10 mu percentages oli yafuna 37% omwe yafuna 35% biri awo bitambulira awo kati awali akakunizo nti abantu abalonda nze nkakasa nti balonda naye tulema tutya okufuna obululu buno obutuufu abantu balonze ne babutulangirirako kubanga nze ndowooza yange ngamba nti abalonda ku lwa Kyagulanyi baali bangi okusinga abalonda ku guli endowooza yange but how come nti newankubadde tulowooza nti balonda bangi baali 3.6 bali betulowooza nti baali baganye n'okwewandiisa n'okulonda baali 3.5 nkiddamu endowooza yange ngamba nti mwami Kyagulanyi mu Kampala yafuna obululu obuwera miliyoni naye bamulangirirako obululu buli mitwalo 4.5 kati 5 gino gibulira wa gye tulina okunoonya nkugambye nti endowooza yange ngamba nti abalonzi baali miliyoni abaamuwa njagala ontegeere bulungi bwe baba baali miliyoni naye ne bagamba nti ate ofunye 45 5 gino givanishingira wa awo kati kyengezaako what I'm trying to insinuate nti abalonzi batulonda naye tulina kye tubulamu mu ngeri y'okufuna okugjayo kye batuwadde yetto kigengezaako okkuba kankikwanguyize oyinza okuba kikyakulemya okutegeera Oweekitiibwa Sseggona yafuna obululu obwamuwanguza yali awangudde n'obululu yali afunye mu mitwalo oba gyali mu 8 naye nga bamulaga baagala kugamba nti afunye emitwalo 4.5 naye nga era bamulangiridde ebituufu nti awangudde kati ng'amuddiridde ali mu 3 awo naye nga era kisiga nti Sseggona akoze eki kati baatuka mugamba niye okayana kibo owangudde ikibakulangirira owangudde agamba nedda ishu si yakunnangirira ishu njagala obulu bwenfunye babalangirira nti bwenkoze eki nawe wakisondoza bali bakimukoze ne muwadanko nnyo nese mujunganda abasinga kano otegedde logic nti gwosanyuka nti olangiriddwa ofunye obulu emitwalo 4.5 naye nga ebyadde badde ofunye 8.5 ena gino ne bagirekayo kati bagenda okutaalinga bagenda obigatta wamu ng'emitwalo 30 bagirese ebbali kati bagamba nti Mwai Museveni e Kampala yafunye emitwalo 15 naye nga National Sense yafunye emitwalo 5 kati bagamba Mwami Kyagulanyi yafunye 45 naye nga ebyadde yafudde afunye kakadde kati gwe n'osanyuka nti omuwangudde ku 45 yafunye 15 ne weerabira nti baslapinze ne bakuggyako 5.5 gyo kati mugenda okugatta ebiri national ng'olina obululu obuli mu miliyoni 2.5 bwe batakulangiriddeeko Buganda n'ogamba nti njiwangudde n'obululu miliyoni 1.5 ye Museveni yafunye emitwalo 3 n'osanyuka n'oganda musize obululu miliyoni 1.2 naye wallanga yakututte gwatte wena kiwamukozeeyo naye nga wano ebyaddala mu Buganda wabadde ofunye miliyoni zo nga 4.5 naye ne bagamba ofunyemu kiki kyokka nti wali amaanyi go so ndowooza nti abagoberera bino byetwogera kituwe ekifaananyi n'ebyokuyiga butya bwe tulina okulwana bwe tuba twagala okujja obuwanguzi bwe twogerako kubanga amazima gali nti abantu batulonda naye batulonda omuzannyo gwe batuzannya ogubulirawo ogubuza obululu bwaffe okubulangirira ebyaddala ebituufu awo wali ekiki ekinyusi era ndowooza abazannya protestive vote abo balina okuteeka emphasis bubulirawa kubanga ekyawe bajja kugamba tiwangudde n'obululu 4.5 e Kampala naye ng'ate ebituufu
wadde ofunye miliyoni yo. You understand? So tutandika okulowooza game batukubira polling station ebeera etya nga bagikyusizza namwe ne mukkiriza nti bagikyusizza ate nga bagenda kera ku makya bagambe mbwawo NRM yayise wano opposite. Tuveewaawo njagala tumalirize na basajja bo nga bakaaye. Baani? Bakagombe. Bafuuka ddi basajja bange? Kagombe tomumanyi? Bafuuka ddi basajja bange? Kagombe mumanyi wata omumanyi? Musoma mawulire. Naye abadde ne story genda byawo nga bimujja NUP bagiyimirizza. Kakati Kikiba kiteba kita abasajja ne babaleka ne bakola emirimu gy'ebyobufuzi. Tugenda mu kalulu bali mu kkooti tebavaayo. Kakati kino njagala nkyogere tukitegeere. Bw'oba onoonya obuyinza muwamu kyekita okwerekereza. Era osobola okukkiriza n'obwa akandi akatono olw'ekiruubirirwa ekinene. Bakagombe kye banoonya nga seetemyemu banoonya ssente. They are not looking for power. They are looking for money. Oyina budget ya 5.7 billion muri financial year. N'endala bano ba MPs basonda. Ekikugaana okuddira Kagombe n'omuteeka ku allowance oba ku musaala gwa miliyoni oba ku mitwalo 8 oba kakadde kamu kitundu kyonna kyekiri. Bali babataddeko. Kyonna kyekiri. Bali babataddeko. Kati oyogera byambu. Nebo oyogera nabo kati Kagombe yogera amazima. Miliyoni 17. Yogera kati agenti bamusasula. Yangamba yafuna miliyoni 17. Kati miliyoni 17 ku fraction. Ku fraction ye billion ya 20 oba 15. Whether does that tally? Tekigatta. Kakati bw'otegeera nti bano bo basente. Bawe. Muso okola okuyingira mu contract nga ya mulimu oba appointment letter. Gamba mpacha kulabirako kunja kyeyagala okwanguyiza omulabi. Nti noonoonye engeri gy'oba waamu. Noba ngo bawaayo. Otegedde? Noba ono musajja mukulu Kibalama abadde mulwadde. Abaana be abamu mbeera nabo. Abaana be abamu mbeera nabo. Ngali alajana bubulaganya kusisinkana obeera nabe uwo. Tusisinkana manyi ekizibu ky'okutegeerako kwe kwa diguli eri egyofunira mu university etali chatadi. No. Nkakasa nti benjogera nabo bamanyi kye mba ntegeezezza. Ng'anoonya ssente ezimujjanjaba atazina. One time twali ne mutabani we nga tuva Jinja ng'ali ku masimu amukubira. Ayagala mweleze emitwalo 13. 13. Ayagala gula ddagala. Nyina muto wange yamungattako kubanga yakola naye butereevu bakola bonna emirimu. Yamungattako nangamba ono nno mutabani wa Kibalama ne twogera. Yakuba amasimu nga tuva Jinja twali tuva Mayuge paka okutuuka eno Kampala. Nenga alina okugattagatta n'agamba muto wange mugamba sooka mpe emitwalo 5 sooka njiteekeko omuzeeyi ku simu. Ndaye bwe naamusanga. Omutandisi w'ekibiina. Kati oli ajja kugamba oba baatunda oba bakola kini oyina ekiruubirirwa ekinene ky'ogoba. Bunotta ku liiso n'okafiisa n'okatwala ng'akataliiwo. Wateeka ku musaala waakiri. Either wateeka ku musaala oba periodical oyinza okugamba nti buli nkomerero ya myezi 3 mbawaayo obukadde 3 oba 2. Kituufu. Kubanga ekibiina kifuna. Naye ng'ekikukozesa ekyo ekiruubirirwa kiri ekiki ekinene bukulembeze bwa ggwanga. Kubanga budget ogi Kagombe n'omuganja kuwange miliyoni ayinza okulekaana. Nomala nti bonna omwezi batalyamu miliyoni zo 10. Kwata budget gikuwe mulabe ssente mmeka ze bafuna buli mwezi. Ziri miliyoni 3. Okujjako miliyoni 10 n'oseekamu abo abayaayi. Kubanga otegedde ekizibu kyabwe kya ssente. Naye ate ggwe ekizibu kyo si kya ssente, ekizibu kyo kya buyinza. Ekya NUP kya buyinza baagala buyinza bano ekizibu kyabwe kya ssente. Ekya ssente kitono nnyo. Kati fiisa kino eky'obusente buno obutono obubawe otunuulire kiri eky'obuyinza. Kati ebizibu byabwe bifaanagana nga bonna ebizibu byabwe ssente. Kati bwe banga bonna baagala ssente kitegeeza NUP eyagala nnyingi okusinga ku z'abano entono. Kati bano abo obutono bajjeemu gw'ofokase ku ssente nnene. Ntegerekese. Bwe babeera ku ssomero bamanja school fees z'omwana kakadde naye nga waliwo ka trip ka mitwalo 3 ne bukinga bumazeko emirimu bakubira amasimu abaana babawa obuyimba bajja bakuyimbira ka trip tugenda kulambula bakubazeko emirimu
kwata esatu gyejjeko ofokasinge kuki kunoonya ssente wakakadde kali tomwesibaako buno kubanga twagende ka trip bagenda kuba buli kaseera dadi ffe twagenda ku trip kati ogenda kudiringa n'abaana bano bakubuzeeko emirembe nga n'essomero teririiyo kano kejjeeko odiringe n'ekizibu ekiki ekinene naye tuli bafuta tuli banaha tuli mu butuufu yalaze zitawanya kagombe ne munne yalaze tezeri kirala era bali mu kituufu batuufu bomba wagira batuufu kubanga era mutegeragana zaabwe byaliyo ne bano balowooza nti bazanya n'abayungwe bali ba mafia ba kibuga abantu abawandiisa ebibiina by'obufuzi bonna mu 2025 tekwaliko fala abantu abawandiisa ebibiina by'obufuzi byonna mu 2020 tekwali fala nogu era bonna bw'obasanga gye bali abaali bannanyini bibiina banene bafuna obwambasada bafuna obwaradisi bafuna biki abamu baminisita tebaali bayungwe so kati NUP enza okoze ediringana Kibalama nga yungwe odiringana Kibalama nga owa iso owa iso si yungwe ajja kutagaza ate wamufuula memba mu pate kati ejja nakiriminga nga memba olanda jira nakiriminga nga yatandika bw'omukwata mu kamemba nga ajjanga yatandika olala nga abigatta ajjanga elders council oba ntegeera so tebadiringa na bayungwe now bw'omala okutegeera nti ono by'omuzannya naye abimanyi kolera ebituufu naye nawe omuzannya kiyungwe yalooze nti biki nti bituufu so nze ndowooza NUP kyalina okukola bajjewo obufuta abantu bano babookyeyo periodically ate osobola okyo publicly obusobola okugenda nga bakoze olukyala n'okwata ebbaasa n'ogamba bannaye amuwadde $5,000,000 anti bajja ne bazimusaba n'ogamba mwamuwadde $5,000,000 anti public ejja ne zimusaba ali wagaggawadde musajja bakuwadde tuweeyo ab'eŋŋanda bajja zimuggyako mu nnaku ezi so watumaliriza tumalirize mbadde nakooye nadda badde nkooye nnyo kubanga onjogeza nnyo abatulaba oba tobasiibula nga ajjako kamera omusajja oba opapa oli mbwangu genda siibula abantu kale wakati bintu byo byakwenyuula kutandika sebo oba oli mbwangu genda siibula abantu omusajja zitonjogeza nga kyalani bino byogera parapapa abadde bubi abadde obulungi nedda sebo ndi musajja muyivu twalina ebijuba nagamba mbadde nombako ono ku NBS waliwo mbako ono ayogera ng'ekyalani lutamaguzi yali agambaka mukyala namuga kakati njagala okusibula nga obubaka bwendeka eri bannayuganda bwe twagala bununuzi tuleme kulekera buvunaanyizibwa abakulembeze mu bibiina bya bufuzi bokka tukkirize nti ffe abantu ba bulijjo tulina okwenyigira mu kintu kino tuwe direction n'abatukulembera olw'eyo tewali nsonga lwaki baddewo okulonda kw'abavubuka ebifo ebiri gazete ne watabayo bantu nammwe abaagala enkyukakyuka nga temuliiyo tebabyogera nako tutegeraganye so ffe abantu ba bulijjo twenyigire mu nsonga zino tugenda okusobola okutwala obukulembeze n'enkyukakyuka gye twagala tweyanza nnyo wonna abatosinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano ne Ssaalongo Matovu Moses tujja kutandikira olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera